kale webale nnyo okuba nga otugoberera nsuubira muli bulungi obulamu buli butya agange nze waswa Emmanuel mujebale nnyo gye mukwasaganya munange Trust Media Uganda gwe mukutu kwe tusinzirira n'ogwa waswa Emmanuel YouTube channel subscribe ngulu gyombi tubebaza mwena bena basobola okwanga musubscribinga mutuwegatteko mwongere okwanga tulaga laavu mutuwagidde nzikiriza ekyo nange nkikiriza mwine engeri gye mutuwagidde mu babuladi gwe kakati katandikireko ku mukulu Madrat and Chiko versus Mr. Henrie owa Prima munange ne wane Uganda bagamba okola erinnya kyangu kera ukezi kumacha genda weyambule ita ku street ngoli bwere amuli bagenda kunonya kati no Mr. Henrie yali akola ku gala singate ya mumanyi yakera kumacha na asigula mukazi wa Jostede na mtwala kati amawuli gatambulira ku Mr. Henrie na Prima Kadash ate ngo banyi Uganda media people are not creative at all kati amule gasako lingirawo bamuwadde media play nafuka celeb nenga tacha ofaringa ministry Prima ne yafuze wa amani nenga tewali cha ofaringa kiryawo kati ono tawalo abano lwongedde okutinta ku social media lwegasemu ne bane bayita ba Madrat and Chiko okuli omunene omuwanvu olubuto n'omumpi omutono kakati ono avuddeyo n'abalangira n'abagamba nti ye yeewuunya abasajja abakulu ab'emyaka 4 okubanga balwanagana n'omuvubuka omuto nga Mr. Henrie w'emyaka 26 Mr. Henrie obanga olwa myaka 26 endwa 13 26 ne bannange abasajja mwabaaki Mr. Henrie sobola otugambe n'emyaka 26 kale bw'oba Mr. Henrie na myaka 26 nina 13 ge mazima kakati nno ono omukulu avuddeyo n'alangira Chiko ne Madrat nabagamba nti bandibadde bakola ebintu ebibatwala mu maaso batandika ne respectinga brand yaabwe bali awo balemeddwa okubeera abakabi n'abagamba bwe tebalina byakukola balabire ku bantu bano wammanga bagende balabire ku Pablo ono yemu kubaasa okuzanya clean comedy balabire ku Daniel Omara balabire ku Eric Omondi muna Kenya abasobola okuba nga barespectinga brand zaabwe omulasito ono omanya abalasita tebasaaga yozi yagenda n'avumavuma n'agenda n'atabukira Jostede wano Jostede nga maze omulangira namuyita houseboy yabuga Jostede kale siganya ndi houseboy naye saagala kummanyira jangu yogera ekifo kyoyagala tuzifunye tulabe houseboy naawe serebu ani agenda okugunda munne oleme kummanyira ku social media ekintu kigwere mu kikonde ne ŋŋamba kakati ensonga Mr. Henrie ayagala kufuuka ngalumbuye byasaba mu 7 ku micho ground ninga yibonna ekintu nga kikayiwa ne Kampala ate kati so ensonga bwezi tobesobodde okubanga ziri omukulu ono mukambwe nnyo otalwa Mr. Henrie ne Prima ne Jostede lulabika lwalinnya level emu tiimu Jostede endala tiimu Mr. Henrie ne Prima bano of course bano ba Madrat and Chiko bawagira Jostede munnaabwe ne base bayimbirira Mr. Henrie ngabo yagwa mukyala bwakolanga houseboy njozi bamulangira mu mulavu tena kyayinza kofalingamu okujjako omukwano okuba talina ssente n'eŋŋamba yekikyo ebigambo nga bitirivu nnyo kati nga nabagambye nti ensonga ezimu mu Kampala people opportunist kati Mr. Henrie ayinza okuba nga laavu ya Prima giina well and good naye opportunist Prima ekyokubanga bagaana ne Mr. Henrie kimutunze nnyo nga bw'okiwulira era nenkakasa y'omu ku abasinga okwagala olutalo lubeerewo wakati Henrie kiba kitunze erinnya lye kitunze program ye afuse wakabi mu industry niwabakende bawukane Prima so ofuna omukazi omulala kubanga bagamba yo yayawukana nani ne Prima abakazi abalanga bajja naffe tutwale nawe kitegedde so ne Prima yenyini ng'omuntu ayagala olutalo lubeerewo kubanga lutunze ensaniya ze zitambula business zitambula zabadde akwasaganya ne waba wakwenda kati ayina basobola okwendako abanene kubanga tafe kyava mu mawulire olaba ono omusajja amwe yava Masaka lwasa okola ajja mu mawulire atwesibyeko n'abatanzi yatuuka n'amuta n'afuna enjo lwasa n'atufukira lwasa naye ng'omanyi nti industry yagwa amawulire batono mu industry ebintu biba tebitambula kale naawo n'osoberwa nze waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera